السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah wekitiibwa tumwebaza akyawaniridde entunnunsi zaffe okuba nga zikyakuba bulungi, akyatuwadde obuwangazi tukyabbeeyi teri kisinga bulamu bulungi. Omuntu alina obulamu obulungi ye muntu asobola okusinza Allah nga Allah bw'ayagala. Wali mulwadde kizibu nnyo okusinza Allah nga Allah bw'ayagala, naye kati bw'oba olina obulamu obulungi butuufu osaanye otendereza Allahu tabaraka wa taala. Tugenda kusoma ku kibayita tanwin. Obubonero buno bubiri bwe tuyita double strokes, wabeera obubeera waggulu w'ennyukuta nga bubiri bufaanagana, waliwo obubeera wansi w'ennyukuta era nga bufaanagana era nga bwenkanankana. Ntegeerekeze oba n'okasanga nga kamu kayiseeko ku kannaako, okitegedde nga kayiseeko ku kannaako, akalala kawanvuyidde waggulu, kano kawanvuyidde wansi. Okitegedde kati buno bakuwadde wano buna bwenkanankana, tebwenkanankana. Nojja kusanga mu Qur'an nga waliwo akayiseemu waggulu eno, naam, kati flexible nga kali beekati. Bwe sibiwandiikewo temujja kubutiga kyeŋŋamba. Okiraba kyenkoze? Kati kano kawanvuyidde no waggulu, ate kano kawanvuyidde no wansi. Okitegedde? So sometimes ojja busanga nga buli bwe butyo. Ate awalala obusange nga bwenkanankana bwe buti. Awalala osange buno nga buli bwe buti. Ate awalala obusange nga buli bwe buti. Okitegedde nga zonna dhamma. Okitegedde? Ate awalala osange nga kali beekati. Okategedde? So bwakwegendereza buli kamu kaba kalina kye kategeeza. Okitegedde? So tubuyita fathatani oba fathatain, kasratain oba dhammatain. Fathatain kitegeeza fatha bbiri, ate zino kitegeeza kasra bbiri, ate zino kitegeeza dhamma bbiri, dhammatain oba dhammatani. Kati kikye bayita tanwiini. Tanwiini ke kana ak'okubiri akawaggulu. Kati eneba fatha eno tanwiini, eneba kasra eno tanwiini, eneba dhamma eno tanwiini. Tanwiini tekitegeeza kabonero konna nedda, kano akawaggulu kokka. Ntegerekese basiraamu? Kaakati buno bwonna singa obusisinkana ku nnyukuta nga bwenkanankana bwe buti, nga bwenkanankana, kiba kitegeeza awo waliwo etteeka lye tuyita erya idhihaaru, etteeka ly'okwolesa, nti olina okukwolesa n'okalaga nti weekali. Okitegedde ekigambo ekyo? Ate bwona obusigana nga buli bwe buti, nga tebwenkanankana, ojja kusa wabaawo etteeka either erya idgham, tujja bisoma inshallah, ya idgham oba ikhfa'u, kye bayita okubuliza oba okukweka, nga buli bwe buti nga tebwenkana. Okitegedde? Kati ate ojja kusisinkana obulala nga a moment please. Naam, mbadde mbagamba nti waliwo wosanga buno obubiri nga bawandiise bwe bati, bawandiisa akamu ka small mim
okitegedde ka small mim kati nga wansi basizaawo bwe katyo okitegedde oba n'okasanga nga kali bwe kati era ka small mim wansi ne kabeera bwe katyo oba n'okasanga nga nuuni yennyini nuuni kati nga waggulu bakawandiisewo bwe bati waggulu waki wa nuuni okitegedde so kati kino bw'okisanganga era still eno ebeera ki tanwin wabula eba ekyusiddwa nga akamu bakafudde ka miimu ntegereka ekyo bakita iqlab qalbu nuuni sakinatun aw tanwin miman okukyusa nuuni ya sukun nefuka miimu oba tanwin nekola ki nefuka miimu ntegereka kati ebyo biri maaso naye nga kyenjagala omanye ti tanwini nga yo kana kawaggulu ketwagambye kabeeramu nuuni eya sukuuni tanwini eno ebeeramu nuuni eya sukuuni ntegereka era bw'osiŋŋana akabonero kano ku nnyukuta ng'okasanze wansi oba waggulu oba kano kitegeeza nti ennyukuta eyo eyina nuuni eya sukuuni mu maaso gaayo ntegerekese for example kankyuse mukono katono nnyo wano mu kitabo kati olaba wano wansi bakulaga nti daali eno bagiwadde tanwini naye emabega waayo bagiwandiise bwe bati ng'ina fatha ne bagiwa nuuni eyaki eya sukuuni kitegeeza nti eno ekigambo kino kiri dan kino kyekimu ne kino eno n'eno kyekimu ne kinaga nti tanwini nga yo eba ayina nuuni eya sukuuni munda mu yo ntegereka so this one here is dan ne kino dan kino kiri din ne kino din okitegedde dun tan ti kano kabamu nuuni eyaki eya sukuuni munda mu yo oba kasaŋŋaanye wansi oba waggulu ntegereka wabula olina okwegendereza bw'okasanga kaliko ka small mim kitegeeza kakyusiddwa tekakyali tanwini ey'okwolesa ntegereka oba olina kakyusa osome miimu mu kifo kyaki kya nuuni ntegerekese example nyingi nnyo mu Quran ez'ekitiibwa naye nga tujja kusoma ku kyayita iqlab tujja kusoma ku kyabayita ahkam nun sakinatu wa tanwin tujja bisoma insha Allah taala n'ekyo kyona omanya nti buno obubonero buno bu double strokes bubeeramu ki bubeeramu nuuni eyaki eya sukuuni tegerekese barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah